Yes, mu mawulire ge tulinawo agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si birungi eri musajja mukulu akulembera eggwanga erya Rwanda wamu n'akabinja kengeera bulijjo akamanyiddwa ng'aka M23 abagenda maaso n'okuba nga batigomya emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'oggyeko ebya Ebola saga ezoogerwako Ebola nga bwe yalumbye abantu n'ebirala ebifaanana bwe bityo wenjogerera ng'akabinja ka M23 kalabiddwako nga katandise okwamuka ebitundu ebimu era nga kigambibwa okuba nti eggwanga lya Democratic Republic of Congo n'obukulembeze bwa musajja mukulu amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Chilombo Antoine babatadde ku ntandaalo abataddeko akaseera akakazigizigi kakati nga Paul Kagame Rutagamba n'abasajja bwe balina okugenda maaso n'okuba nga bawanika era ebitundu ebimu bamaze okuba nga babiddukamu. Waliwo ekyalo bakiyita Sange Village nga kisangibwa mu nsozi z'eruziizi nga bw'ogenda okulaba bw'engenda ogenda maaso n'okuba nga nkuwa kigambibwa nti emmundu yakubiddwa abasajja bana ba M23 ne bakkiriza nti ekyamazima Felix Tshisekedi n'amajeege agaggwanga erya Democratic Republic of Congo gandiba nga galinamu omukono gw'omusajja Omumerika kubanga baabakubye bubi nnyo era nga Paul Kagame Rutagambwa nga sanctions zitadde ebbali ekigenda mu maaso mu Congo kyandiba nga kigenda kuwunzika kimusudde kyandiba nga kigenda kuwunzika nga kimutadde mu mbeera ey'akazigizigi. Jjukira n'omu ku baminisita mu ggwanga erya Congo oba omwogezi wa gavumenti ya Congo amanyiddwa nga Patrick Muyaya yavuddeyo n'ategeeza nti amagye g'eggwanga lya Rwanda kakati tetugasaba busabi. Amagye ga Rwanda wamu n'abayeekera baabwe balina okwamuka ekitundu oba eggwanga erya Democratic Republic of Congo basobole okuba nga batuviira tetubasaba busabi wabula tubalagira. Kano ne kongera okubeera akabonero akalaga nti Paul Kagame Rutagambwa ebintu si birungi mu ggwanga la DRC ebintu bitandise okuba nga bimwonoonekako. Tukuwa amawulire gano olw'ensonga nakugamba teweewuunya nnyo ng'ekivuddeko entandikwa y'okugwa kw'abasajja bano kivudde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tukiraba kakati Paul Kagame Rutagambwa ebintu bitandise okuba nga bimwonoonekera era wenjogerera amanyi bulungi nnyo ekijja okuva e Congo ekijja si muntu. Akabinja ka FDLR ke yeekwasa kategerekese nti kalabika kamubuze kubanga yagamba ke kaamutwala okudiployinga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wabula kigambibwa nti waabaddewo okulwanagana mu nsozi ezo z'olaba era ensozi ezo zaamuzaalidde ebitukula. Njagala okutegeeza nti bwe twogerera Paul Kagame Rutagambwa yagenze maaso n'okuba nga agonda n'abayeekera buba n'akabinja ke aka M23 balabise okuba nga ebintu si birungi era nga Felix Tshisekedi Chilombo akulembera eggwanga lya Congo alabika nga ke kasimayiro kagenda maaso n'okuba nga teekako essaawa yonna ekiva e Congo kyandibanga kigenda kufubutula abamu ku bakulembeze abagambibwa okuba nti bali mabega w'obubinja obugenda maaso n'okuba nga butulugunya abantu mu ggwanga erya DRC wabula nga sinnagenda wala. Congratulations buli mwana wa Arsenal yenna era ne wawulira eddoboozi nga si ddungi nnyo tujja kutambulirawo mpola mpola kubanga tukyali mu bikujjuko tukyagenda maaso n'okuba nga tucelebrating ekikopo ekya 2025-2026 yoyo content simukola naye at least munzikirize wano wensobola okuba nga nkogererako kakatonotono essanyu lya nsusso lye tulina abawagizi ba Arsenal oluvannyuma lw'okuwangula ekikopo oluvannyuma lw'emyaka 22 nga tetukwata ku kikopo finally kimaze okuba nga kiwangulwa. Ttiimu ya Manchester United kakati yekutta kati emyaka giri 13 mugenda kutunnyonnyola emyaka 13 mubadde mukola ki obutawangula kikopo egyo emyaka nga mingi finally kimaze okuba nga kiggwa kakati tuli Congo twagala ebyo tubeere nga ate tubikola lwabyo. Njagala okuba nga mbatuusako amawulire agatali malungi eri Paul Kagame Rutagambwa nga bwe nzizenga nkugamba bw'olaba M23 ng'eruuzinga manya Paul Kagame Rutagambwa oba Rwanda ebeera eruuzinga. Bw'olaba Kagame nga aruuzinga anya waliwo mukama wa muli ku lusegere naye aba aruuzinga yemu ku nsonga lwaki gana amawulire gatukakatako okujja ne tuba nga tugakuwa ngenda kuwa step ku step olutalo lunengeri gye lutambuddemu na lwaki akabinja kana ka M23 kali mugenda maaso n'okuba nga kakubwa. Waliwo akatundu kali ku mpimpi saidi z'e Bukavu Walungu Mwenga saidi eyo nga akatundu ako kali wakati w'eggwanga lya Rwanda eggwanga lya Burundi n'eggwanga lya Congo era nga akatundu ako kagambibwa okuba nti kati ke kalimu saawa zino abayeekera ba M23 gye baddukidde. Abamu bakyaliyo eno saidi z'eggoma nga bakyekweka naye nga bakubwa bubi nnyo abalala beekwese mu katundu ako kengenda okutegeeza kagenda maaso n'okuba nga nako essaawa yonna bandibanga bagenda kusaanyizibwawo. Kakati Paul Kagame Rutagambwa n'agenda maaso n'okuba nga akitegeera nti ebintu birabika bimutabuseeko. Kakati ku kyalo ky'Eggambe kimanyiddwa nga Sange
mu Ruzizi Plain mu bitundu bya Lamera Plateaus mu nsozi za side eyo njagala okutegeeza nti aba M23 bakubiddwa bubi nnyo bwe batyo ne bawalirizibwa okudduka ne bava mu bifo ebyo. Kakati sinategeera muwendo ky'ogwabafudde byabadde bitya nengenda kukusomera step by step ebintu bino byatambudde bitya nga tumaze okujjawo akalango kano. Njagala nzije mbere nga nkutwala mpola mpola gwazaagoberera bino ndowooza osobola okutegeera kye kitegeeza era omanyi kiki ekigenda maaso n'okuba nga kiddako eddoboozi ddyo ngenda kukakake ngenda gezaako kulaba nga mbaweereza kubanga guno gwe mulimu gwe twewa. Bino ebyaseno tuli basanyufu nnyo era eddoboozi lyasaakadde nga tuserebuletinga naye awo mujja kunsonyiwa. Sijja kuyitirayo yadde akatono, sijja na kubyogerako nti kati Man U yemaze emyaka emingi nga tewangula, sijja kubyogerako nti Arsenal ekikwa kivuddewo. Njagala nkuwa amawulire katujjewo akalango kano nzije tweyongereyo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification obeera omu ku abo abasooka okubeera notified buli bwe tuba tutaddeyo ensonga yonna. Tugenzeeko mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ensonga lwaki tugenzeeyo waliwo ababadde beebuuza tutambulidde nnyo mu nsonga za Rebecca Kadaga eza Anita Amongo, lwaki totutwalako ne mu ggwanga erya Congo oludde okutubuulira abasajja batuuseewa bakubiddwa kyenkana ki kubanga ekyokukubwa kati kirabika kyafuuse kya bulijjo. Bakubiddwa kyenkana ki? Kakati nange nensitukiramu nengamba nti kamba twaleko mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga nakugamba eyo tulinayo interest. Gwe oba omanyi ng'oli munnankyukakyuka manya bumanya nti mu ggwanga eryo tulinayo interest. Gye bakoma okukuba M23 baba bakuba Kagame, gye bakoma okunafuya n'okukuba Kagame baba bakuba munywanyi we. Kakati ze zimu ku nsonga lwaki tugenda mu maaso n'okubanga tukutuusaako ebiva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'era bwensazeewo mbere nga mbikutuusaako. Ffe abasobola okubinoonyerezaako akatonotono ne tubaako bye tumanya, twagala ebyo bye tuzudde tubeere nga tubigabanako naawe. Ogenda mu maaso n'okubanga okwasaganya emirimu ng'ate bw'owuliriza bino ebigenda mu maaso n'okubanga biva sayidi eyo nga naffe bwe tubikutuusaako osobole okuba ng'obeera updated. Bino ebintu tebikugwako bugwi, ekiva mu Congo tekikugwira obugwizi kuba nakugamba kyonna ekinaatwala obukulembeze bw'abamu ku basajja bano teweekanga nnyo nga kivudde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'era bwe bijjanga bitambula. Kakati wuliriza, waliwo wano ekiwandiiko kyenjagala tuyiteeyitemu mpolampola. Ekiwandiiko kino nga kitulaga era nga kitunnyonnyola bano abasajja bakubiddwa batya. Wuliriza nga sinagenda mu kiwandiiko, waliwo wano azenjagala okutegeeza the M23 rebel group. Bino nno n'Ebola abiyingidde mujjukira mu ggwanga lya Congo eyo Ebola mungi nnyo newankubadde nga ne mu Uganda waliwo ababadde baagala obbireeta lowooza baatidde bajjukira pandemic seezo n'ebintu ebirala bwe bityo. Abamu ku bakungu batera nnyo okwagala okubisavuwaza n'okubijjajjatta n'okubyexaggeratinga then ne bafuna ze budget zaabwe ne bakozesa ssente ezo ne baba nga balya ssente z'omuwi w'omusolo. Kati ndowooza ekikwekweta ekigenda maaso ku Anita Amongo, ndowooza babadde baagala okuleeta ekiboozi ky'Ebola nti olw'okuba Ebola agudde Congo kirabika baatidde ne bagamba waaye mu kaseera kano ebisajja bikwefunyiriramu ne bikusaddaakayo nga bwe bikoze Anita Amongo. Kakati emboozi z'Ebola ne zigenda nga zibulaabula naye nga kali kabonero akalaga nti singa tewabaddeewo eno ssaga ya Anita Amongo wandiwulira nga Ebola bamuggye Congo ne bakugamba ali wano. Oluusi n'onoonya n'omuntu afudde Ebola n'akubula naye nga ku information eriwo Ebola mu Uganda taliiwo, naye ate mu Congo Ebola waddala era gyali. Kakati Ebola ono alina n'engeri gy'atandise okugenda nga affectingamu olutalo luno ku sayidi zombi aba M23 wamu n'amagye ga FARDC aga Democratic Republic of Congo. Naye ng'ekiriwo kati wuliriza, the M23 rebel group has begun withdrawing from several strategic towns in South Kivu while an active Ebola outbreak in rebel-held territory has triggered an emergency response. Wuliriza nti newankubadde nga mu bimu ku bifo abayekera bano bye balemeddemu bigambibwa okuba nti nabo birimu Ebola, naye ate batandise okuba nga badduka mu bifo ebimu si lwakuba nti Ebola wabula badduka lwa nsonga bakubwa. Ebitundu ebisangibwa mu South Kivu ye wakyasinze okubeera akanyamberege. Despite localized pullbacks, intense fighting continues in the surrounding highlands
and the rebels maintain firm control over major economic hubs including the provincial capital Goma. Nti newankubadde bano mu bimu ku bitundu bakyabiremeddemu naddala ng'ekibuga Goma, naye kigambibwa nti eno mu South Kivu ate gye babadde basinga okubeera n'amakanda, ate nga gye babadde basingidde okuliraana eggwanga lya Rwanda ne base ezisinga obunyiga zibadde ziyitaawo. Njagala okutegeeza nti okusinziira ku information gye tufuna zitulaga nti asayidi awo abasajja bana ba M23 batandise okuba nga baddukayo oluvannyuma lw'amagye ga Congo nga gayambibwako eggwanga lya Amerika n'agamu ku mawanga amalala nga Turkey, China n'amawanga amalala bali mu kugenda mu maaso n'okuba nga bavunza n'okusaanyaawo abayeekera bana ba M23. Wuliriza. Armed Forces of the Democratic Republic of Congo FARDC and Wazalendo militia forces have retaken Sange village following M23's tactical withdrawal from the Ruzizi plain. Jukira gye buvuddeko. Twakuwa amawulire aba M23 bano baawalirizibwa okudduka ne bava mu kitundu ekimanyiddwa nga Uvira. Then abalwanyi ba Wazalendo ne balabwako era amawulire twagakuwa nga baanirizibwa nga abazira era ne bakomawo mu Uvira. Ne bagenda maaso n'okuba nga baddamu okwassociatinga n'abantu baabwe, ne baddamu okugenda maaso n'okuba nga baassociatinga n'emikwano gyabwe, ne baddamu okugenda maaso n'okuba nga bawa obukuumi ekyalo ekyo. Era oluvannyuma n'amagye g'eggwanga erya DRC nago ne tugalabako nga gagenda mu maaso n'okuba nga gajja okugenda maaso n'okuba nga gayambako kuwa protection. Kakati mu kadde kano ebyawuvira bibadde tebimala. Waliwo ekitundu eba ekyalo bakiyita Sange village. Ekyalo kino, wuliriza, ekitundu kino kigambibwa okuba nti bano abasajja babadde bakimaamira, babadde bakirimu ebbanga lyonna era nga ssebo be bakwasisa n'amateeka bano basajja bakulu aba M23. Naye nga bino byonna babikola nga bayambibwako eggwanga erya Rwanda, amagye ga Rwanda. Teweerabira nti Paul Kagame yakkiriza nti deployment kituufu gyeri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, amagye ge aga RDF ba Rwanda Defense Forces nti gyegali. Era ng'ebimu ku bwebyo babadde bakola kuyambako n'okulwanira awamu n'abayekera ba M23 ne bagenda maaso n'okuba nga babaka ebitundu M23 byewamba ng'eyambibwako amagye ga Rwanda nga bagenda maaso n'okubikontrolinga nga ssebo n'amateeka bebawa amateeka agatambuzibwako ensonga mu bitundu ebyo mu ggwanga eritali lyabwe. Kakati njagala okutegeeza oluvannyuma lw'obusungu Felix Tshisekedi bwe yafunye yabagambye wano mujja kuvaawo, mujja kwamuka eggwanga lino, era bwe batyo ne bagenda maaso n'okuba nga bafeesinga akaseera akakazigizigi ne baba nga ate bajjiddwayo. Kakati ekiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ekya Ebola gyekiri, naye ate n'ekya M23 okukubwa nakyo kigenda maaso n'okwapeninga. Human Rights Watch issued a report documenting severe atrocities, including summary executions and sexual violence committed by the M23 and Rwandan forces during their recent occupation of Uvira. Nete weerabira. Report ene ya Human Rights Watch gye twakusomera. Tetunnawulira kubanga jjukira report bwefuluma, bwemala okufulumya oba ebitongole nga bino ne kifulumya report bwetyo. Eyo report bwemala okufuluma waddawo either kye bayita resolution oba ebintu ebyefaananyiriza zi sanctions. Bwe babuuza Trump ku nsonga za Paul Kagame nti yaganye okujja amagye ge kyokka nga yasayininga endagaano, Trump yagamba a new package of sanctions is awaiting, nga kitegeeza essaawa yonna eggwanga lya Rwanda ne Paul Kagame essaawa yonna balindirira sanctions empya. Teweerabira twakuwa amawulire era ndozage mawulire ge twasembayo okuwa ku nsonga za Congo nga Kagame yagaanibwa okugenda mu ggwanga erya Amerika ng'era ekimuganyisa ebintu ebifaanana bwe biti. Kakati wenjogerera eggwanga erya Democratic Republic of Congo lyongedde okumuteeka kazito, lyongedde okuba nga limuteeka ku ntandaalo. Akabinja ka M23 kavujjirira kagambibwa okuba nti katandise okuba nga kakubwa, katandise n'okuwanika. Kakati babadde bakafulumya report ku ebyo ebyakolebwa mu Uvira, omwali okurepinga, okukwata abakazi, okukwata abavubu abaana abato ne babatwala ne babalwanyisa ne babakozesa ebikolwa ebyekiyeekera n'ebintu ebirala byonna ebyagenda maaso omuli n'okutta. Kakati ebyo byonna birina okugirako resolution. Kitegeeza sanctions ziri ezaakubwa amagye ga Rwanda ziteeke ebbali. Sanctions empya essaawa yonna ne bw'olaba Felix Tshisekedi alina akamwenyumenyu ku matama, essaawa yonna Paul Kagame Rutagambwa agenda kulajja n'omulundi ogwokusatu. Kuba omulundi ogwasooka gwe yalajjana gwe mulundi gwe baakuba amagye ge RDF sanctions nga tebakyasobola dde okulinnya ekigere kyabwe mu ggwanga lya Amerika. Kakati ate Amerika neeyongera okunywezaamu ne Kagame yennyini ne bamumma visa okugenda okuba nga alinnya ekigere kye mu kifo Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali ku Harvard University. Kagame n'alajjana. Kakati we twogerera essaawa yonna yandibanga yolekedde akaseera akakazigizigi eno Amerika emukuba sanctions
eno Congo emukubira amajege n'abayekera ba M23 kakati ekane mu kibira ebintu bigenda maaso n'okubanga byonooneka mu ggwanga lya Rwanda economy newankubadde nga ku mawulire oyinza obutabiraba eri mu kugwa ku sipiidi ekika ekya waggulu nga nayo gyabuvuddeko yatuuka n'okugamba abantu nti bannange mufumbise gaasi mpola era mbu abantu yabalagira bafumbe omulundi gumu olunaku basobole okusevinga gaasi olw'embeera etandise okubeera ng'etabuka newankubadde nga bakireetera mu kwagala kukekkereza naye awo osobola okukitegeera kakati tukyagenda mu maaso M23 bwe yava mu kitundu kya Uvira Wazalendo n'amagye ga Congo ne gateking over kigambibwa okuba nti n'obulamu bwakomawo n'abantu batandika okubanga beeyagala era n'ennyaliriza gye baabaaniriza wagiraba gwe yatambula naffe ku mukutu guno gwa Red Zone TV nga tugenda maaso n'okubanga buli kimu tukikutuusaako okusinziira gye tusinziira naawe n'ogenda maaso n'okubanga ate omanya obutasigalira mabega tuli mu ggwanga lya DRC Paul Kagame Rutagambwa bimwonoonekera buli olukya wuliriza batugamba withdrawing M23 forces are reportedly regrouping near Kamanyola, a strategic town sitting at the intersection of the DRC, Democratic Republic of Congo, Rwanda and Burundi border. Kakati wuliriza wano wenkugambidde wakati w'amawanga asatu eggwanga lya Democratic Republic of Congo eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Burundi akatundu ako bagambibwa okuba nti bano we baddukidde we bagenda maaso n'okubanga beekweka naye ng'ate tebali seefu nawo oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo teribaleka bulesi nti mugende mwekweke biggwe bagenda kubanoonayo era essaawa yonna wandiwulira ng'enkebete egenda kuddamu okubeera ng'ate eddamu okukubwa ne mu kitundu ekyo wandiwulira nga bakubiddwa akatundu bakayita Kamanyola kali kumpi n'ensalosalo z'amawanga asatu mu bufunze kalinga akali wakati w'amawanga asatu Rwanda Burundi ne Congo kati bakozesa chance eyo nti kati waliwo ne no man's land waliwo ne kibayita no man's land awo omuntu oba toyina mukubako ate ekirala basobola okuddukira e Rwanda singa baba bakuba basobola okuddukira we balaba we bali safe kakati kigambibwa okuba nti kati ke kabaddi ke bagezaako okulaba nga bakozesa naye nga g'amagye ga Congo tebatudde kyokka ate ekyewunyisa Congo bw'eba ekuba tekuba kivandulo Congo etagetinga bakulembeze bakabinja kyova olaba nga omu ku omwogezi w'akabinja kano yakubibwa n'abamu ku baduumizi abamu baakubibwa gye buvudde kamule ge twakuwa kakati kigambibwa nti bano Wazalendo be batera okukuba ne bakubagana naye ate amagye ga Congo gakozesa tactics ezigenda maaso n'okubanga zibaweebwa eggwanga erya United States of America era njagala okutegeeza nti Congo bwetyo bwetandise okugenda maaso n'okubanga erwana kakati wano mu katundu akamanyiddwa nga Kamanyola essaawa yonna bandiba nga bagenda kunonebwawo Paulo Kagame Rutagambwa ne byongera okulabika nti si birungi nnyo ku sayidi ye wuliriza Regional analysts credit the pullback to the international pressure from the United States of America growing American government following a Washington brokered peace framework nti bano abayekera okuwithdrawinga mu kitundu ekyo oba mu bitundu ebyo tolowooza nti kwekyeyagalire nga bo we bakusiigira ekifaananyi bano ng'oggyeko okukubwa njagala okutegeeza nti bagenda maaso n'okuba nga bafiiringa ne ka pressure aka sanctions ezaava mu ggwanga erya United States of America ezaabateekebwako wenjogerera nga ze zibaleetedde okubeera nga basajja battu ne bakazi battu tebakyalina we batandikira lutalo tebakyalina we bawadaawadirako ku ggwanga lya Democratic Republic of Congo likyagenda maaso n'okuba nga libayisa bubi nnyo era Paulo Kagame Rutagambwa ebintu ne birabika nga si birungi nnyo ku sayidi ye ne birabika nga byakumwonoonekera ebbanga lyonna naye nga nakugambye nti omukulu ono wenjogerera yandiba nga yejjusa lwaki ya deployinga lwaki yayingira mu nsonga zino n'ayingira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga Congo kyeri mu kugaininga mu kadde kano kiyinza okuba nga kyekigenda okumumaliriza singa binaasigala nga bitambula nga bwe bitambula otherwise sanctions nazo essaawa yonna zigenda kuba nga zijja ate nga zino zaawukana ku ziri nakugambye ekigenda osuula abantu bano bwe kiba teweewunya nnyo nga kivudde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ate bwe kifubutuka eyo kiyinza okutandikira e Rwanda ne kijja nga kisaasaana ne kigendako n'ewa neighbor mu kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogumu ogw'amawulire eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bongera otukakasa nti mu bituufu red zone byowulira ku red zone aba M23 bali mu kubeera nga badduka gye buvuddeko ekiwandiiko kino kyafulumye n'enjagala nzije nkikuwe wuliriza batugamba nti the withdrawal of the M23 from the Ruzizi Plains bring relief to local communities. Bono bitandise n'okukomyawo obulamu kubanga ba M23 ensi yonna etandise okukitegeera nti tebaagalibwa Kagame bino byabadde nga abalimba nti tuliyo olw'ensonga tuliyo lwa nsonga ensonga eyo egambibwa okuba nti kakati tesobola na kubeera nga ennyonnyolwa. Wuliriza mu kiwandiiko
According to local authorities, the rebels have left several areas of the Ruzizi Plain and the Lamera Plateaus. The localities affected include Kabunambo, Sange, Nyakabere 1, Nyakabere 2, Matarure, Luberizi and Bwegera. Aba M23 bino ebyalo byonna babadde baabimamira. Ebyalo bino kigambibwa okuba nti M23 ebadde bituddemu nga kwegamba be bakola n'amateeka bisangibwa mu nsozi ezo zenkugambye mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo zoyinza okuyita nti Lamera Plateaus oba Ruzizi Plain. Eyo gye basangibwa oba ebitundu ebyo gye bisangibwa bantu ba bulijjo bakazi batu ne basajja battu bawangaalira eyo. Kakati bano abayekera ba M23 babalumba eyo ne babasanga eyo ne baagala okubasalako ne baagala bateekeyo amateeka agaabwe. Era bano ba M23 boolaba buli we bawamba batera okutuuzaawo abakulembeze. Jjukira ebitundu bino ezimu tribes nga zaawukana ne ku tribes endala. Kati tribes ezo ziba n'abakulembeze katugamba ab'ennono. Kakati aba bakulembeze ab'ennono waliwo abakulembeze b'ennono nga tebakkiriziganya na gavumenti ya Felix Tshisekedi. Ne wabawo abakulembeze abali ku side ekkiriziganya ne gavumenti eyo. Kati bano abayekera ba M23 kiki kye bakola? Bwe batuuka mu kitundu nga waliwo omukulembeze w'ennono yenna nga takkiriziganya na gavumenti ya Felix Tshisekedi, ng'oyo bamukozesa bamumanipulatinga nga bamuwa amaanyi n'obukuumi nga bamugamba kakati gwe mukulembeze gwe owa kitundu kino, era n'amateeka nga bakulyetingawo agaabwe kwegamba baagala okukolayo ka gavumenti akaabwe. Kakati bino byonna bw'obulira nti babibasuuzizza baba babasuuzizza ebintu bingi mu byalo bino okuli Sange, Kabunambo, Nyakabere 1, Nyakabere 2, Matarure, Luberizi and Bwegera. Bino bye bitundu oba bye byalo ebisangibwa mu nsozi ezelemera. M23 gye badde yamaamira wenjogerera nga kati bamaze okubanga bagibisuuza tekyamanyi na butya bwe bigenda maaso n'okubanga bitambula, kubanga gavumenti ya Congo n'akabinja ka Wazalendo babadde bagitaddeko akazito kyokka nga n'emmundu ekyagenda maaso n'okubanga ekubwa nga bwengenda okukulaga mu maaso awo. The administrator of the Uvira territory, Jean de Dieu Mabiswa Seremani, confirms this movement, which he attributes to diplomatic pressure exerted on the armed group. Uliriza nti okuva kwa kabinja kano si kukubwa bukubwa kyekyoka, wabula kigambibwa okusinziira ku bantu ab'enjawulo naddala abamu ku bakulembeze mu kitundu kino. Omukulu amanyiddwa oba omu ku baadiminisitreto oba omu ku bakulembeze ab'ekitundu kya Uvira amanyiddwa nga Jean de Dieu Masibwa Seremenu yavuddeyo n'akakasa Seremani bamuyita Jean de Dieu Mabiswa Seremani. Ono y'omu ku bakulembeze ba Uvira yavuddeyo n'akyeyogerera n'agamba aba M23 bano tubagamba tebawulira, tusobola okubakuba naye oluusi kale tubaleka, naye ate we tubaleka ne batuyitirirako bayambibwako Kagame. Tujja kubakuba tufulume ne mu Congo gye banaddukira okwekweka, tujja kubalumbayo tukkakkana ne gavumenti yaayo tugiwunzise. Kakati yagambye bano ba withdrawinga si kubakuba bukubi kyokka, kubanga baguguba tubakubanga ne tubattamu abantu naye basigala nga bakomawo, wabula sanctions ezaabateekebwako zitandise okuba affectinga. Babbanga ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Congo, naye okimanyi baatuuka ekiseera nga n'abamu ku bapatanazi ku baddiira abadde badiiringa gold oyo n'ebyobugagga ebirala nga batandise okutya okukola nabo business, batandise okutya okuddamu okubagulako ebintu ebyobugagga eby'omu ttaka, kubanga babiyiikuula mu bumenyi bw'amateeka, ate amateeka nabo basobola okubakwata. Kakati ate ne Rwanda ekikookolo kye baagisibira sapooti neerabika ng'enafuwamu. Jjukira oluvannyuma lwa sanctions ezaakubwa RDF amagye ga Rwanda wayita akabanga katono, ate ne Joseph Kabila naye ne bamukuba sanctions. Kati ate ng'abo be baali ba funders ab'amaanyi eri akabinja ka M23 mu buli ngeri yonna kaali kalina okupondooka financially and other ways. Kakati yembeera bwetyo bwetambula. The movement has been significant since yesterday. They had left Kabunambo, the town of Sange, Kyakabere 1, Kyakabere 2, Mutarure, Rubirizi and Bwegera, but they are still visible in the Ruvugi. Nti kati waliwo akatundu awo bakayita Ruvugi ko bakyakalemeddemu babuzaabuza era osobola okubalaba. Ono ssentebe ow'ekitundu kya Uvira amanyiddwa nga Jean de Dieu Mabiswa Seremani yavuddeyo n'ategeeza ensi nti bano aba M23 ebyalo bye bavuddemu bye byembagambye babirita ekyalo ekimanyiddwa nga Sange n'ekyalo ekimanyiddwa nga Kabunambo. Bino bye bumu ku bubuga bwe badduseemu. Nyakabere 1 ne Nyakabere 2, Maturarure, Mutarure, Luberizi
ne bwegera bye bitundu bye tumaze okubanga tukakasa nti bamaze okubiddukamu tebakyasobola yadde n'okulabwako kubanga n'ekijja balabika baakitidde nga balaba ekijja si muntu tebalina kyakukola balina okukwatamu ebyanguwa bwe batyo bagende gye banaafunira obubudamu naye nga babategeezezza eggwanga lyonna erinaabatereka kubanga tukimanyi mulina amawanga agabayambako mulina zi gavumenti ezimu wano mu East Africa sebo zibayambako ne zibawa ebyokulwanyisa ne zibawa training ne mujja ne mutigomya emirembe mu bannansi b'eggwanga erya DRC. Tugenda kukuba M23 bano amagye ga Congo nga bategeeza tugenda kukuba M23 tukimanyi bwe tunabakuba bajja kudduka wabula bwe banadduka gye banaddukira yonna gwe gavumenti gye banaddukira dduka nga bukyali naawe kubanga ffe nga Congo tulina capacity esobola okukuba ne tutuuka ne mu gavumenti yo nayo ne tuba nga tugiwunzika lwa kutereka bayeekera bagenda maaso n'okuba nga basaanyawo emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wenjogerera bali mu kuteekako kakokola tondeka nnyuma wuliriza ono agambye nti waliwo akatundu bakayita luvungi bagambye okuba nti webatandise okulabibwa. Whilst the rebel movement has provided no information regarding this latest withdrawal, which took place 2 months after another withdrawal, this time in the Lubero territory in the neighboring province of North Kivu, multiple sources indicate that the AFC M23's withdrawal from these areas is taking place against the backdrop of a relentless diplomatic pressure from the United States of America, which is demanding that the rebel return to the positions they held prior to the ratification of the Washington Agreement between the DRC, Rwanda on 4th December 2025. Olutalo luno luzibu era lukyagenda maaso n'okubanga lukaluba. Paulo Kagame lutagambwa ebintu si birungi newankubadde nga tajja bikulaga. Okusinziira ku mawulire ge tufuna agaveera mu bitundu bino okusinziira ku kiwandiiko kino waliwo ekitundu bakiyita Lubero territory kiri kumpimpi ne province y'ekyengulo ya North Kivu era kigambibwa okuba nti bano newankubadde tebanayagala kuvaayo oba tebasobola oba bayinza obutasobola kuvaayo aba M23 ne beeyogerako nti kituufu batukuba abasajja batusesebbula nti tuli mu kudduka bayinza obutasobola kukikola kweyogerako naye amawulire go galaga nti bano bakubwa bubi nnyo era batandise okuba nga bava mu bitundu ebimu oluvannyuma lw'aka pressure akagenda maaso n'okuba nga kabateekebwako sanctions ezabakubwa eggwanga lya United States of America. Olutalo lutekinga shape. America endagaano gye baasayininga baabalagira tebaddamu okuwamba territory yonna wabula baabaleka nti kale ezo territory ze mwali mwawambako mugira musigala yeeyo eyo Congo ejja bakuba ebajjeyo wabula kati we tukoledde endagaano eno nga 4 December 2025 temuddamu kubaako kitundu kirala kyonna kye muddamu kuwamba kubanga singa gavumenti ya Congo enaagenda maaso n'okubanga ebakuba ffe tetujja kubataasa. Felix Tshisekedi awo n'amwenyaamu, Paulo Kagame awo ne yennyamira. Eggwanga lya America sanctions ze lyasindika eri Paulo Kagame Rutagambwa n'amajege. Kagame tebamukuba sanctions direct naye bamumma diplomatic visa okulinnya ekigere kye mu ggwanga lya America. Joseph Kabila eyaliko omukulembeze w'eggwanga lya Congo bamukuba sanctions nga nalino lyalidde buddene lye bakuba akabinja ka M23. Amagye ga Rwanda galemerayo naye nga galiyo mu bumenyi bw'amateeka essaawa yonna ekijja si muntu. Kakati endagaano eyo yasayiningibwa yegenda maaso n'okubanga ehunting oba ebayigga ebatadde mu kaseera ak'akazigizigi. Meanwhile the FAR bino nno bigenda mu maaso tolowooza nti babakuba bukubi masasi ne tebasenguka oba ne bawithdrawing. Sanctions Paulo Kagame ze yamookinga ze zigenda mu maaso. Abasajja baateekawo sanctions zaabwe bo ne basirika. Kati bano sanctions ezaateekebwawo buli lunaku olukya zongera basqueezinga. Tebakyalina source of funds ziri awo nga babadde bazirina, tebakyalina gye batunda bya bugagga bya mutaka openali nga babadde babikola. Kati batuuka ekiseera ne bafundirirwa. Paulo Kagame abadde abavujjirira kati ali limited ayisa obuyambi agambye okuba nti eggwanga lya Rwanda libuyisa mu makuba ag'enjawulo agakalubamuko. Kyokka ate nga kigambibwa nti ne Joseph Kabila yandibanga ali omu ku abo Rwanda bwe bamukuba sanctions yandibanga yatandika okuyisa obuyambi mu Joseph Kabila. Kati kizuulwa nti Joseph Kabila ono alina connection nene nnyo n'aba M23 era be bagenda maaso n'okuba nga bamuwa protection mu kibuga Goma. Bw'atyo oluvannyuma lw'okuteekebwako omusango agambye okuba nti yadduka naye yandibanga yayita Rwanda. Wabula Abamerika ng'abasajja abagezigezi era nga bomanyi nti intelligence y'Abamerika tedisappointingangako. Abasajja kiki kye baakola? Baafuna intelligence ne bakola okunoonyereza nga Joseph Kabila alina transactions zaakola ku akaunti ze eziri international neze eziri loko. Alina transactions zaakola nga za ssente nnyingi nnyo ne bategeera omukulu ono yandibanga akasente either kayitira ku ye
ne kajja ne kayingira mu bayeekera ba M23. Sinakindi yandibanga naye avujjirira era amawulire nga gatandise okutambula mu nvuuvuumo ti Joseph Kabila ayagala na kukutula kitundu ekyo Eastern Democratic Republic of Congo mbusebo kifuuke ensi yeetongodde nga kyanjawulo ku ggwanga lya DRC mbolo yeerangirire nti ye president waakyo ekintu ekigambibwa okuba nti tekyasobose oluvannyuma lw'embeera eyagenze maaso n'okuba nga emuteekebwako credit eweebwa ggwanga lya United States of America oluvannyuma lw'okuteeka omukulu ono mu kaseera ak'akazigizigi era nga akaseera ako ke kamuwalirizza okugenda maaso n'okuba nga atandika okukkiriza ka pressure n'akawulira bw'atyo n'aba nga asobola okugenda maaso n'okukola kye bayita withdraw n'ava mu ggwanga ly'abanne M23 gwe njogerako naye ate wemba njogera ku M23 otegerera wani mansitawe era ni gwe mba nsongamu awo uliriza batugamba nti according to information provided by Regan Mbuyi Kalonji, spokesperson of the Operation Sukola 2 South Kivu, and the point of contact on this security situation, Congolese troops have notably retaken positions in Matarure in the Uvira territory following the withdrawal of the armed groups from the Sange to Bwegera. Uliriza omu ku boogezi ab'ekikwekweto ekimanyiddwa nga Operation Sukola 2 mu South Kivu, omukulu amanyiddwa nga Regan Mbuyi Kalonji yavuddeyo n'akakasa ensi era n'abategeeza nti buli katundu konna bana ba M23 ke bavaamu nga pressure ebayinze feke to taking over. Kakati ebitundu byonna bye badduseemu amagye aga Congo gabyokyupayingirawo tewali budde lwansonga bakimanyi nti buno obusajja obulekera gaapu busobola okudda abantu ne bagenda maaso nga bafa, abantu bagenda maaso nga bateekebwako embeera. Kakati tetulina okukola, tetulina kubuwaamu gaapu ya kukomawo mu bitundu bino. Era bwatu bwe yategeezeza mu kiwandiiko kino nga bwe ngenda ogenda maaso n'okubanga gwe batugambye yavuddeyo n'ategeeza amagye ga Democratic Republic of Congo nga gayambibwako abayeekera abalwanyi ba Wazalendo bagenda maaso gradually mpola mpola okukola kye bayita redeployment mu bitundu ebyo M23 mwevudde forcefully. Kitegeeza buli ewabeera amagye ga Democratic Republic of Congo FARDC n'aba Wazalendo ekyo kimanye bumanya eyo opposite y'ekirala nti amagye ga Rwanda ne M23 tebasobola kubeerawo. Kati bwe kiba bwe kityo kiba kitegeeza Paul Kagame Rutagambwa naye ali mu kusindiikirizibwa mpola yakugamba we cannot withdraw our defensive measure. Uliriza Kagame yagamba nti we are refusing to withdraw our defensive measures era nga ye alinga ategeeza nti ekyo kye bakola mu ggwanga lya Congo bagezaako kwedefending eri akabinja kali aka FDLR mbukagala kumusuula. Kakati wano bakugamba amagye ga Congo buli we ga taking over tewaliwo gye lya Rwanda oba mujaasi wa Rwanda yenna asobola kubeerawo. Kakati amagye ga Congo n'aba Wazalendo M23 ne RDF we bava bali nabo we bazze bali we bajja ekigere bano we bakizza babasindiikiriza mpola kubanga akagambo bakataddewo gradually babasindiikiriza mpola. Naye teweerabira kalike nkugambye nti Congo erina project oba erina enteekateeka nti bwe banaaba batuuse okusalawo okukuba bagenda kukuba M23 n'obubinja obulala nti bakimanyi bulungi nnyo bulina amawanga agabubakinga naye aga amawanga akabinja konna akanaakubwa gye kanaddukira bagenda kukanoonyayo ne gavumenti ekakwese ejja kukubwa. Jjukira nakugamba Congo newankubadde nga training yaabwe yeebulamu n'ebirala ebifaanana bwe bityo Congo ye super power wa Great Lakes region era tewali nsi wano eyinza kumukuba Congo singa baba bafunye training emala. Balina ejje lisinga obunene, balina budget y'amagye emu kuweza lisinga okuba ennene, balina buli kimu naye kye batalina ye training era nga bw'oyinza okukyebuuza. Naye ate newankubadde nga training ekyabulamu bakyagenda maaso n'okuba nga balemeddwa okubeera nga kwegambagana amawanga gagezezzaako byonna naye galemeddwa okufuna obuwanguzi eri. Kakati ate eggwanga lya Amerika, eggwanga lya China, eggwanga lya Turkey gayingirawo dda okutandika okuyambako amagye ga Congo nga babawa training n'ebirala ebyo byennyini ebibadde birakinga mu magye gano. Kabonero akalaga nti essaawa yonna M23 Paul Kagame Rutagambwa bandibanga bagenda kukifuuwa nga bakizza munda. Uliriza on the ground, however, the situation remains a cause for concern. Local sources report that traffic on the Bukavu-Uvira road has been at the standstill since Monday, a direct consequence of the ongoing insecurity and military movements observed in the region. Tinewankubadde bino biri bityo
naye amakubo agamu gakyali gakwegendereza nnyo n'embeerera ekyali ya bunkenkemukko olw'ensonga nti waliwo amakubo kati ng'ekkubo eriva e Bukaavu okudda e Uvira ekkubo eryo likyali lyakwegendereza nnyo okuviira ddala ku Mmande olw'ensonga nti direct consequences ez'olutalo n'okulwanagana okubadde kugenda mu maaso ziyinza okuba nga zikyasobola okuleeta obuzibu abasajja bandibanga wadde bawithdrawinze naye ng'abamu baalemereddwa beekwese mu bisegguusi ku kkubo okwo ne bagenda mu maaso n'okuba nga bazingiriza abantu ne babakolako obulabe. Located on the border between the DRC, Rwanda and Burundi, Ruzizi Plain remains one of the key flashpoints in this conflict, ravaging the east of the country due to its geostrategic importance and its proximity to regional borders. Whilst the FARDC consolidate their positions, local population remain hopeful of a lasting return to stability. Akatundu kali kenkugambye akasangibwa kye bayita Ruzizi Plains, ezo ensozi ezisangibwa wakati mu nsalosalo ez'amawanga asatu. Ensozi ezo zigambibwa okuba zeetaagibwa nnyo era strategic location ey'ensozi zino yeri mu kugenda maaso n'okuba nga ezaagaza, naye bakugamba nti omuntu anaasigala nga akontrolinga ekifo ekyo kye bayita Ruzizi Plain agenda kuba mu bufunze nga yalinga omuwanguzi ow'olutalo luno. Kyokka nga twogera bino aba M23 n'amagye ga Rwanda bandibanga badduseeyo dda era ng'essaawa yonna amagye g'eggwanga era Democratic Republic of Congo gandibanga gagenda kuteekinga over, kyokka ate nga kyekifo ekimu ku ebyo biri strategic era naddala eby'enkizo mu lutalo luno lugenda mu maaso. Kakati singa amagye ga Congo gakomawo ne Wazalendo bajja kuba ne mu Rwanda balingizaayo, basobola okuyimirirawo ne balingizaayo. Ate omuntu waba akulingiza ng'akulaba ate gwe jjukira tosobola kumulaba, ekinaddirira onaawulira. Paul Kagame Rutagambwa tebimutambulira bulungi nnyo era tewaba wakulimba ti ebintu bigenda bulungi. Eno bamukuba, eno sanctions, eno economy egwa n'ebirala bigenda mu maaso. N'abaagala okumujja mu buyinza nabo bennyini nga tebatudde. Kakati embeera negenda mu maaso n'okuba nga etaabuka. Olutalo luno lulwanibwa mu mbeera enzibu ennyo kubanga abasajja bonna tebatudde. Olutalo luno lubeerawo era bino tubadde nga tubikuwa step by step. Mu guno omwezi ogwokutaano waliwo ezimu ku issues ezibaddewo ezimu ku nnwanagana ezibaddewo nga zitambulira mu bitundu ebyenjawulo nga bwe nakusuubizza era nga bwe nzize nga nkugamba nti guno omulimu twagwewa era tubikutuusaako mu ngeri yonna egenda mu maaso n'okuba nga esoboka. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga ate tukusosootolera. Wuliriza wano. M23 clashed with the pro-Congolese government Wazalendo fighters in the eastern Rushuru district in North Kivu. Yabuvuddeko amagye ga Wazalendo oba People Power ye Congo balwanagana mu bitundu bino byolaba ku maapu eno. Bwe njogera ku bitundu ebyo mba ntegeeza Minembwe, mba ntegeeza Uvira, eno wansi bayita Baraka nga kuleke Tanganyika. Awo twolekera okumpi n'ensalosalo ya Burundi ne Congo. Era abayekera bano bagambibwa okuba nti babadde bagenda expandinga bagaziwa bavudde e Bukaavu bakkirira nga bw'okiraba bwe kitambula. Bagezaako okulaba nga basigala bawamba wabula bakubwa bubi nnyo newankubadde nga bayinza obutabikugamba. According to local authorities, the rebels have left several areas of the Ruzizi Plain and the Lemera plateaus. The localities affected include Kabunambo, Sange, Nyakabere 1, Nyakabere 2, Mature, Luberizi and Bwegera. Ngira bwenzize nkugamba M23 bwetyo eri mugenda maaso n'okubanga ekubwa nga bulijjo. Bw'olaba M23 ng'ekubwa manya waliwo ali mu kubwa ng'oyo Paul Kagame Rutagambwa. Bw'olaba Kagame ng'akubwa manya waliwo neyiba we mukama we oba munywanyi we naye biba bigenda maaso n'okubanga bimweraliikiriza era biba tebitambula as planned. Kitegeeza naye aba agenda maaso n'okubanga afiirwa mu ngeri emu oba endala newankubadde nga ku mawulire agamu bino oyinza obutabiraba. Weekwata omukutu nga Redzone TV obeere ng'obitegeera. Kyokka bino nga bigenda mu maaso n'abamu ku bakungu mu gavumenti ya Congo batuuse okwogera. Omwogezi wa gavumenti ya Congo amanyiddwa nga Patrick Muyaya yayongedde omunnyo mu kiwundu. Yagambye Rwanda forces must leave Goma for effective Ebola response. Nti Congo twagala kuteekinga Goma turespondinge ku Ebola agenda maaso n'okubanga agenda kutta abantu mu bitundu ebyo ebya North Kivu mu kibuga Goma. Kati Patrick Muyaya agamba mwesi temuli gavumenti ffe tuvunaanyizibwa ku bantu baffe kati twagala muveeyo
tusobole okubanga tuyamba abantu baffe okubataasa ku Ebola ayinza okugenda maaso n'okubanga abasaanyaawo. Felix Tshisekedi mumalirivu okubaawo embeera gy'assaawo okulaba nga abantu abataasa ekirwadde kino. Kakati Rwanda jayo amajeego ku mpaka si kumusaba busabi. Kakati awo Paul Kagame Rutagambwa ebintu ne birabika nga bigenda maaso n'okubanga bimwonoonekera. Kakati ge mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, naye nga sigenda kulekeraawo kuyozaayoza abaana ba Arsenal. Bannaye tuyogeyoge, essanyu lingi nnyo newankubadde kale tuli mu mbeera ya kiyongobero era nga bwe mumanyi, naye era bwe wabaawo ekikuwa essanyu toli holdinga bwe tutyo bwe tufaanana, bwe tutyo bwe tugenda maaso n'okubanga ate tutwala ekikopo ekya 2025-2026 sizoni eno. Kakati osobola okuteebereza n'okusuubiriza singa wabaddewo wano omuwagizi wa Arsenal ali serious yandibadde anteerako wano n'ekicupa kya soda ekinene ne ngenda mu maaso n'okubanga nkikwasaganya. Naye genda mu maaso n'okubanga oteeka obubaka bwo mu comment section tubeere nga ate tubuyitaayitamu nga tugenda mu maaso n'okubanga tukutuusaako updates endala nga bwe zigenda okubanga zijja, kubanga ffe tubeerawo ebbanga lyonna okubanga tubikutuusaako. Neebaza abajja mu comment section okubanga muteekayo obubaka bwammwe. Hotfire webale kubanga kwoli n'agamba Red Zone TV, thank you so much, I appreciate the show, the investigative journalism you do for the East African countries, mostly Uganda, people power, our power. Munange webali kubanga kwoli Hotfire, message etuuse bulungi nnyo, nange nsiimira ddala okubanga mubeerako. Joel Kisitu nga bulijjo n'agamba thanks Red Zone, naye bali kubanga kwoli big up my bro, webali kubanga obeerako Joel Kisitu omwana w'effumbe kansubira olikkiriya. Ike Jacqueline nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse. Azamu Luwagga webali kubanga naye kwoli message yatuuse. Natukunda Sylvia webali kubanga obeerako message yatuuse. Gabongo Po nawe bali kubanga kwoli webali kubanga ogoberera message yatuuse bulungi nnyo. Onamise Sara Ahebwe message yatuuse bali kubaako. Bamwise Byamu Akidi nawe bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse. Onamise Martha Namusisi message yatuuse. Joel Kisitu nga bulijjo. Wagisha Brand, Martha Lizzy, Azena Namuwa yanga bulijjo, Nabasirye Sara, Shuraim Nsobuga, ono bamwise niwe wenka nabale kubanga kwoli Mwesije Tumwine, ono bamwise Mutugi Dennis nabale kubanga kwoli mami wange Mama Kevin okuva Switzerland. Munange nkwagala nnyo ate nkusabira nebigenda maaso n'okubanga bisumbuwa bibeerenga Mukama abijjawo. Mami wange Mama London nkwagala nnyo bali kubanga obeerangako ate n'ebikutawanya byonna nsaba Mukama abikusobozese. Mami Joy bali kubanga Joli yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira, na buli muntu yenna agenda maaso n'okubanga agoberera omukutu gwaffe guno ogwa Red Zone TV mu mbeera yonna mwebali kubanga mubeerawo, ate naddala mu abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe, ate n'okusingira ddala mu abajja ne mubanga mutuyambako ne mu nsonga ya kaddata ne tusobola okusigala nga tubaweereza, ne tusobola okusigala nga tubeera tubawa updates, okusobola okuba makinga okubanga buli kimu ekiva mu nsonda ez'enjawulo mukifuna. Ekiva mu ggwanga erya DRC nakugambye kyafekitinga amawanga gonna agali mu kyetuta Great Lakes region, yemu ku nsonga lwaki tumakinga sure nti tukwapudatinga ebiva mu Congo obeerenga obiraba. Mukulu wange Abudu okuva South Africa webali kubanga obeerayo ate n'okubanga ogoberera omukutu guno, ne papa wange David Mukaso okuva UK munange gwasinga n'okwagala okulaba nti ate ebiri e Congo ate obigoberera nnyo obolyawo n'okusinga omuntu bwe yandirowoozezza. Mwebali kubanga mukyabeerako katuuliziganye mu updates eziddako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.